ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza nyongera okwebaza tebanywebaidde okutulaba n'okutuwuliriza munansonyiwa like bwenseka mumanyinze naye like binewuunyisa ate naye gyebiri ate zino emboozi zetulimu abasajja basinga okuzitegeera abaami babeereyo nga babinyumya naye nabagambe nalako katame kamu ng'omwami agamba akola massage you just call him naye nga womutunira olabira ddala ki ekigenda okuva mu massage bino badde obiwulira tobimanyi kale munaffe Ann ngezaawo okutunyonyola naye gwe atadde ku TV omukyalo ono alina kyeyayitamu ekyamuletera okuba nga ate agwa mu kino kyalimu olwaleero tukomye ku mulimu gw'ogusoose ofulumye ozeewa boss tusewa boss ezize muddo mulibanga bannange Anna biki kulikayo kikubye asina kyenina mwekulisa nayo sina kyendeese bo balowooza nina kyenkuzeeyo otyo kubanga now I was young ebbeere ekisambi buli kimu kyalikkiriya kati nga bo basuubira buli wendaga ngenda kikuba ofune ka extra maybe ate nga balaba nalina confidence naye munnange ekintu nga tonakikwatako practical okirabanga ekyako kadde someone nga nkola naye asinga n'emyaka mu mulimu ng'aguluddemu naye nga tasobola tuula akatebe kano kwentudde so balaba nga nina confidence balaba nga nsobola kati nga buli wengenda mobile balowooza so nange bwe najja saabamala mmayi kitegeera nina okulaga madamu nti yadde gwe gusoose naye era nkikoze gayi teyandopa mbunakaabi ekyo kye nalinda kyokka bamalina okuloopa gayi adda ku simu n'agamba was disappointed sinyumiddwa madamu nedda biki ebyo byolina biki byotendeka ebyo kyala nadda mu kwetonda ne bakunenya ne bakusala sente sinakindi okukugoma leka naawe reality sinyumiddwa nebintu si byangu kale so bakupraisinze bakoze biki mbaddewo tubaddewo ku makya akawunga kafe ekyeggulo buli omu ng'agula kyayagala within the dormitory muddeeka mubeera muddeeka luumu ng'esinga eno nga teziringa 3 abaana bajjudde kati okay misana madam ali responsible ku kulya kwamwe then in the night tulina omukozi like twalina omukozi ng'ajja n'awandiika amannya ku kapapula na buli omu kyayagala koko chipusi buugi kamonde bino on madam's bill no our bill we had money you had money twalina sente ng'omwana olunaku toyinza kikiza nga alina mwaka kadde adde sente zansuwadda bwe zityo si byangu byetaaga confidence no sibisobola kakati within the dormitory njagala next move njagala next appointment yo omulimu gwo ogwaddako yali mukyala mugenda mukola masayi barizo baki ono rizo kiki lesbian naye nga mukadde lesbians nga mukadde nga wa myaka emeka kyemmanyi yali atuuse ne mukagaali nga takisobola kutambula bulungi bamumpa like ne bampa contract ya myezi 6 omukozesa nga physicals every day buli ssaawa nnya ez'okumakya alina okulinnya engende kabalagala ewuwe naye ng'asobola okukiisinga asobola okutiggirira ate ng'olina okuguma naye ng'olunaku nze kenyini nga tiipu yampanga emitwalo gyali 72 every day
nentandika ng'okwebaka obwebasi nga we bampita neefuula eyalwadde naye nze nga neebaka ku ssente nezimba amaka gange ku myaka 21 nze nga neebaka ku ssente mu piro nze nga bankubira nga bawanji bannange kiki ekigenda maaso nga sikyabitegeera. Imagine nga simanyi na kugenda ku WhatsApp naye nga nina ssente kati ate nafuna emikisa egisinga ne bana abanjigiriza nga bandabako online bagamba nange anatuwe ku ssente ngeno gye bali bafuna 20 ze nalaba nga oli 75 omukodde neeraliikiriza yalina okweraliikiriza. So mwakomanga ku kissing yekola nga buli byayagala n'akutigirira. So contract bwe yaggwako na like bamutwala Sweden batabani ate nabana kuggwako naye nga ssente yazisasula yali ya myezi 6 naye wali wabula weeks 2 ebitwala Sweden. Wait, zino 75 zazizo buli lunaku ate nga ne madam get your tipi bana wange zona tunganga nga sinze Great. Kati nga nebyokweza ogamba okay it's one nze natuuka njagala twala mwanange asomere mu America lwa ssente ng'omukyalo yampanga ssente nenerabira muli ku contract anyonona nga wenjagala beekikamba wadde buli omu muwadde awe ntuuka mu ddomu buli omu ansinza businzi awe naye natandikira okwagala okubeera independent. So a contract term emyezi 6 madamu ye yafuna ssente meka lowooza oba yakuwako meka? Anti myezi 6 buli mwezi gwali gwa kakadde kamu $5,000 zijjukira zaali miliyoni 10 nga ninako 2.5. Katonda wange bino kale tubinyumya naye nsobogamba nti babiri luddawa. So your contract yaggwako you went solo? Nentandika okukola obulimu like bwe yaggwako nakomawo mu ddomu nembeerawo ng'abaana abalala client akusaba nga ogendagenda mu lumu ziri awo waka we mubeera awo ziri awo nga ogenda omukolerako. So you had drums? Yes. Awo efuna ka mobile efunayo awo webutyo wengattiriza obulamu ne butambula. So nentuuka nenzala omwana owokubiri. Omwana wamuzalira mu mulimu ogwo? No. Nafuna baife ni mukwano naffe tuba n'abatwagala. Ate nno nga batwagalira ddala. And they know what you're doing out. Hey. Nina omwami. Nina omwami. Era ddala nga bagamba God bless my husband kubanga ampa courage. Really? Olina omwami akuwa courage ategeerera ddala nti no you can go out there n'ogaba services ezo n'ogabira ddala naye by'omuwa. Bizibu byangu. It's all about understanding, n'otegeera omuntu. Nga tokyagala ng'otema. Omusajja wamufunanga bakyogera batya like yakwananga avaawa ng'abalala woolaba wakwana omukazi. Not olwo omuntu gwe nawulyako yagamba omusajja amufunira ku mulimu like nga wanajja mu massage nga wanajja mu byebisitemu biki n'amufunira eyo kyaliwo kityo oba? Nze omwami wange namufunira ku church naye tusaba wenenya byokoze mu wiiki n'olyoka otoopingako. Katonda naawe ebintu Katonda alinga muzadde akusonyiwa tuddamu n'osobya wenenya. So namufunira ku church naye natya mugamba mbunaye gibwe nti netubeerawo naye ng'alaba buli kimu musapootinga we tuli
waawo tali muno right now akolera Rwanda alaba nga business wegwamu bweti mukwata muko nga omukyala nno ayina gyantwala netubeerawo nefuna oluto nenzaala naye nze natuuka neŋŋamba nkoyobeera mu nkukutu kamugambi nze nga ne sente ezimu nzikweka nga akawunti nina 2 emu ngiteekako awo butwala 3 butwala 10 endala nenzikukusa era kukusa obusente lwataliwo lwe tuli ennyo lwaliwo tumulaga nti twagala kitono kyalina naye gwe omwami owataliwo sigulira mwana yo gatiyadde kiyadde ki tubeerawo ne tumugaba naye kulikayo naye tubadde bubi wanzi ze nfuba nendaba nga n'enviri zandese nazo zansibisiza era zembi nazo katonda wange natuuka nekulira nkooye enkukutu nemugamba omanyi twawukane nga talina kyankoze nambuuza kiki twagala genda waka ate twawukane nemugaba ekyamazima nze nkola bino ne bino naga apaamu ennaku 2 nja kukula musimu mwogezi nnyo naddayo safari natulekera buli kimu naddayo e Rwanda nankubira esimu nangamba buli kimu nkirowoozezaako naye tewali kisobola twawula linako mu 9 months ez'olubuto wali okola wali ofuna leave ng'abantu abalala you tell okay ofuna leave ng'abantu abalala so mwejja emyezi oluba nga terunalabika nnyo sobeera ng'okola naye nga tokola full service. Oh yeah, let's go back to the full service eno. Are you guys do you protect yourself? Of course. Ani atayagala bulamu bwe. I had mbuno waliwo omuntu akugamba me I want it live. Then ng'omukebera nga kuwa emyezi gye 3 nga bw'omukebera DJ singo tambula nayo mugimanyi kondom. Buli woliwo olina okuba ng'owandagala kondom. Kakati munnange mukebeze omugamba akuwa obudde watakuwa budde sente ze zigenda ojja funa endala. Obulamu kye kikulu guys. Obulamu tebukoma wano. Tuuka n'obivaamu n'ogenda e Dubai. Abantu bali professional bali bakola massage. Ani agenda okuyingiza mu ggwanga lye ng'oli mulwadde. So please be careful. Okay. Kakati omwami ono amala okukkiriza nti ddala omukyala wange aŋŋambye ye ono byakola bye bino. Obulamu nga butambudde butya? Ozeeyo ddi ku mulimu? Omwana wa bbanga ki? Omwana kati agenda weza myezi 8. No, kati njagala yaweza bbanga ki olikodeyo? Unamugambira? Ye mu myezi 2 yali nzizeemu kukola. Ate birimu mbuno bw'ate mbuno. Wali tokyayonsa? Mukwano. Do you think gano gawenga nga gali nnomo unamulimu amata? Nakati? Nyonsa ddiya. Ana. Mukyane panka onansobodde. Nakati. So, waddeyo ku mulimu ng'omwana wa 2 months. What was the first assignment? Ng'ovudde by'okuzaala. Anange kinene ekyo sijja kyogera Museveni yakitugaana. Kiwa. Omwami gwe nasenga naye yali agalabira leero ng'ogwanema. It was only 3 gannema nakati gakyannuma. Ekyo kyo kyannema. Milioni 3. Naye nga bana bye bali bakikuba. Twende mpola. Nakati mpitibwa musiru. Milioni 3. Yadaga full service. Ekyo kyo kireka. Tugenda kukireka. Kinene ndeka bajja mumbuuza gyali ndeka. Tetumwogera. Sisa amwogera. Ye bajja kunnoonya banga ana tulage abantu abo twabawera mu Uganda. Obatemedde. Oh. Yeah, nistegedde. Nalemwa. Manyina ekyo nakyo kinenge gye kiwulikikamu, you know. Kati kambuuze. Tetugenda kukyogera nnyo but of course bino stories abantu babinyumyanga. Yali mwami, right? Nga yagala gwe mukyala.
Charlie hours why it was something that chinene. Eja kulimba sali ndawuliza katale ngamba mbu ani. Yo. No. Ate yayogera before nga gama madam booking ya booking like ya sasa nitwala asatu aga body to body nengenda yo kati ngayagala yalaga mute kuli full service eno kati wetutuuke eri nangamba oyina account konze ngirina nangamba ngenda kutulizaako $3,000,000 I want this. Omuntu oyo yali abeera muno yali azebuze celebrity wawano. Oh dear. Lwaki nkubuuza nti omuntu oyo abeera wano wasiba wano. I've heard stories abasajja bannayuganda abali ekubya eyo byabwe abantu babangamba nti bayagala nnyo that. Ya wamuno muganda ddala naye ate awangalire nga serebu ayimba tono gambe ezo obulamu nedda mbwaga awo sinedda awo nagamba you know what anna wano wabikususeeko. So that's a kind of a challenge gyewafuna. Challenge nziba nyingi naye eyo yo so agyerabira togere ku challenge omuntu mubuuza nnyo nga anaatera ogendayo. Challenge ziba nyingi tubulyeko ezimu ku ezo. Kati nganze yeyongerako n'ekya therapist ofuna omuntu omujjanjaba nga teyapata na full service oba ki emyezi gye teginaggwako atandise okwagaliramu ebyo ate tayagala kwongeza ssente kati n'ofundikira ng'omujjanjabe naye nga temukkaanya kitegeera ate tewandiyagadde nyiza client y'omu yakuleetera ati abalala so eyo nayo challenge. Let's go back to the dormitories tuddeyo ku tusokecoke mobile tudde wano eno abantu bano abakyala batandise okomplaininga nga bwe tugambye nze sibimanyi bati mbiwulira kati waliwo abakyala abagamba bannaabwe temukkiriza abasajja bamwe kuddamu ebyo ebintu bya massage temukkiriza abasajja bamwe genda mu sauna kiki ekibeera mu sauna. First of all ngenda sooka njogere bwenti eri abakyala abafumbo ebintu ebirina okubeera mu package yo ng'omufumbo sirisenga mukwate bulungi naye kano akantu kazze buzi beera ng'olina oyiro awaka owa habo ojaleeta ebizungu bitandika omutta obusajja era nakyoyombi leeta oyiro wa habo gyali waliwo olive oil nga wa massage yiga massage banange nsonga nkulu nnyo yiga okufumba nga biwooma yiga massage ate beera muyonjo kati toddamu complaininga mbutututa omwami wo nedda agenda okujja nga alina byamiisinga eyo waka wayiga massage ze nemukubbako kitegeeza abammi bano bajjeeyo nga bamanyi exactly kiki ekigenda okuhappeninga. Let's talk about twogere ku olwo yanyuma yanagamba nti yagenda but that time gye mugaba kireete nti oba like is it that kind of buno bukwiki abantu bobogerako bukwiki kisinzira sente yo yekuliisa ebirungi tojja genda osaba enkoko ng'olinamu kakaaga ojja saba akatogo eriyo n'omuwala nga yeeramula kati nze $10,000 ontwala wa so sente zo because zeekuwa obudde kati gw'oli wammeka kwano saagala kwongera bbeeyi leka twogere kube mmanyi abatonotono because right now abasajja tebalina ago maanyi ga kisajja gali awo tebagalina anti tagalina lwa nsonga okuba nga nkulabalaba buli lunaku anaawe ebisitayiro byebimu by'oyina kati tuleke ekyo ekya style kubanga bakyogera nnyo guys nze saagala sex you know abakazi batukalubiriza biki olwo omuntu nga si wa sex ye but omubiri gukola ki of course gubanja so let's talk about welinga 30 minutes kale nti wemafunye anakyange kino for 30 minutes sente ziba mmeka like nganze nze ng'oyagala full service $3,000 gigwa wali ku dakika 3 because oyagala full service at the same time oyagala kukakkana
There's someone wajja ali stressed agala byonna obikolera omukakkanye mu bwongo ayina stress zanga sente biki at the same time agala olirizinga mulimu munene mukwano tegukoleka olaba ne mukyala wo omudduse tosaa gukola ate nze ndi muganda wo oba ndi mukyala wo nze nsasula nkola ogwandeesi. That is it. So kugamba ebintu byonna kukakkanya kola biki for 30 minutes twawulemu bannange bakunsabe eddakiika 3 kitegeera ojja kujja osaba essaawa nkukyajinge mbw ate wagamba ate olimba nedda baabi mikwano ndi Ana ate mpima n'eddakiika tojja kumbuzaabuza bamuyitamu eddakiika zo bwojja n'onyumya eddakiika 5 nzitemako teri kunyumya tuuka bino ebintu mutandikirawo tomanyi sikumanyi oze tukole then what do you kiki kyera kyeyagala muzze mukole nze ofune sente yafune kyeyeta waliwo abankootinga obi ku social media ana oli mukambwe siri mukambwe bane temwagala mazima abantu tebagala mazima okitegeera siri mukambwe Ana bwe tulina kino kyetugamba tuli wano mukola bwa malaya bwe prostitution no obwo si bwa malaya kati mwene mukiyita mutya bana like ffe tuli bamesuusi lwakuba nti nze nagatako therapist muli baki bamesuusi ati bannyonnyole malaya mesuusi therapist byanjawulo twawulire malaya bamanyi gye zibeera teri mesuusi oba therapist gogenda sanga ku kkubo that's why babbeeyi bamesuusi babbeeyi ogambye abakyala bali eyo bayige massage paka ejjoyina oba nayo etuukiriza obufumbo bwo iga okufumba bulungi beera muyonjo ate yiga massage omwami wo bwagenda yajja kuba yafuna ku mitwe giri egyasooka kati munnange nali ngenda awantu twali tugenda kukola I remember rest in peace Mambi Evelyn nali ngenda kukola program n'omukyalo oyo awantu yali asula nga bakolerawo massage kati netwane nga baneka ngendeko mu bathroom kati bathroom gye bangamba ogendamu nga it's a room ya massage reaching the room nga ndaba bantu bakozeseza condoms ne bazirekawo kati bwe nayingira room nawulira nga atidde nnyo like me I did expect I was like kama unyumiza sahibu namugamba gwe amanyi muno room gye ngezeeyo nsanze kino na kino anyways nembivako nengamba wange tomanya kati gye natuuka abantu banyumya stories nebaga guys mu bikimu ebya massage mulimu such kind of akitegeera kati one of my friends mukwano gwange was here and was like, do you know any place when you talk on your massage? I'm like, what? I'm like, no. Let me come. They can still call it massage. Nenga chiri chindi muntu when I room eri nalaba ABCD and several stars inti nchafu. I didn't waliwo spa joyingira nga tosobola na kirowooza. Mulimu ka music akasenekele, mulimu ebimuli, wawunya bulungi, abaana bambadde uniforms. I think uniforms zange abasinga ku social media abazimanyi ez'abaana bange. Twambala bu uniform obukakkanyi obwo tetugira bikalakala ebyo. You got solo? Yeah. Or you got kati? Yes, William. Chwe mugenda kupa kusente. Ndeka munnange. Ate nga nzaaga. Ate nga sente ozaaga. Yes, I love money. Where are you located? Nange ebintu byaffe bya social media. Ebintu byaffe bya mobile. Bya mobile. Era abaana benna bonna bakola mobile. So now we know our website? Yeah. Era woba otwetaaza otufuna. Mpazi wagambye ku website nondi omuyindi yasooka okufuna kwe yalaba n'alondako. So you have oyina abawala bangi? Abaana we bali. Abaana babanga mu myaka emeka? Kyesinziira. Can you imagine nti waliyo omukyala
myaka 3 nga ggumira nga mulungi nga togimuwa. So kati teriyo myaka bw'ojja ng'oli mukadde ng'omanyi okwefaako, bakadde bano bajja kugula nze nfune ssente. Naye tojjajja ng'olinnya kifaanagalo labika nange sirina weekutandikira. Tolina ogenda mutunda eri basajja. Ekirala nfuna abaana buli nnyabo baŋŋambye olina emirimu ngirina ku bantu abalungi abanyirira. Nange sirina gye ngenda kuteeka kukuwa mmere yange ejjirya nga tebakulonda. That means okola exactly what ekyange kya mobile because sinaba kutuuka ku affordinga basuza na baliisa. Naye nga teri mwana ayinza kusiiba njala ng'amanye essimu yange nga mukozesa. Would you like omwana gw'ozadde kubanga akola omulimu okufaanagana gutyo? Why? Mulimu guno muzibu. Nga omanyi nti pulogulaamu bintu bizibu. Muzibu gwetaaga omuntu nga wa mutwe munene. Kati nze abaana bange mbalaze nnyo omukwano. Kati tebasobola byakuhasolinga. Ate nze kyesaali waka. Waka nakula nga buli kimu nina kwepambana. Which means abaana bange obulamu bwe nayitamu obunsobozeseza okuba nga ndi mugumu mu nsonga eno tebabulabye. Nfubye nnyo. N'ekinyiize sikiganya kutuuka waka. Abasajja bano bwe mubafuna eyo bano abaagala full service. Do you really enjoy? Kisinziira banjawulo. Someone ng'amanyi kyakola n'ofundikira ng'oye osanyukiddeyo. Nga nziridde naye munnange. Ebintu byakola byebyo. Bw'obalaabalamu, how many men? Ekyo sikisobola ne kompyuta eyinza n'obaluka. Kati nze ntandikirewa nebale mwoya bwa ku mubiri mbale kiki simalaako sibisobola sijja bibala kuba tebiriiyo okitegeera. Mwana mukwano gwange Raj abeera enasa nalina salon ye nga gwena sali nze nalina black book yange ng'asobola okuwandika tebereza muntu wa bulijjo naye nga alina black book wa bulijjo. What about me? Nga nze omulimu gwange kusanyusa tulisiniyo body. Oh my. Omuntu wa bulijjo alina black book. Computer eyinza okubaluka. Tesobola bigezaako. Tosobola na muwendo guteekamu kuba teguliiyo. Ogenda kunzika. Naye okay, nga bwe nkubuuza wali nti like do you enjoy noga nti omuntu omu mwaba ate osobola ogamba nti bannange olunaku lwe nagenda watuwo wati kiri kye nafuna kyali kiyitirivu. Anti era n'ebyo sibala. Kitegeeza moments nyingi nnyo zaaliwo. Waliwo moments, waliwo n'abagwira ddala mu laavu n'akuyita nga si byebyo n'akutwala out n'akutwala wa yonna yonna naye ng'olunaku agenda ludusasula. So there's someone nga mwava kubanga muli ba mikwano nga mulina ate bond. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.